kunaanekaanekana ebyambalo by'obwa puliida wabula bamulabira ku ngeri ki gy'akiikiriramu omuntu we gwawolereza. Nabwekityo mbasaba mmwe munneetegereze mundabire ku bikolwa byange mujja kuzuula nti ndi wa ddala. Mukama wange Pulezidenti, maze emyaka kaakano egisoba mu 10 nga nyimirira wamu n'abo abanyigirizibwa, nga nkaayanira obwenkanya, nga nyimirira n'abantu abo abayaayanira obwenkanya, ng'era tulafuuba n'okulaba nti tuleeta enfuga ennungi n'enfuga egoberera amateeka mu ggwanga lyaffe. Sigenda kusirika era njagala okusuubiza Mr. President nti abantu ba Kawempe North Constituency bafunye omusajja emmwamuli atagooka, atagenda kusirika. Mbeebaza mwebale nnyo, mwebalire ddala okuba nange. Mr. President, nkwebaza okuba ng'ompadde omukisa guno n'ompuliriza wadde nga njogedde ebigambo bingi. Mr. President, era nkusaba onsonyiwe n'abali wano mwenna ensobi zenkoze nga njogera bannange, munsonyiwe. Mr. President, nkusaba onzikirize enkoleyo ekintu ekirala kimu, ondeke nvunnameko awo neebaze Mungu olw'okuba nga mumpadde obuvunaanyizibwa bulungi. People power, our power. Thank you very much. Before you go back, now I'm going to invite the President waffe ngenda kumaniriza ng'omulimu gwagenda okukola kwe kuwa candidate ono ebendera mu butongole. Oluvannyuma amukwase Deputy President waffe wa Buganda, Ssaabakunzi ne n'abakunzi wa Buganda bagende mu maaso omulimu gukolebwe. Mr. President, I want to invite you now to hand over the flag officially. The President is now handing over our flag, the flag of the National Unity Platform. Agenda kumuwa akabonero k'ekibiina kyaffe akamanvuuli oba umbrella. People power, our power. Era President amukwasiza simbo y'ekibiina kyaffe umbrella. Wano walaba umbrella kola ki? Umbrella kola ki? So Mr. President, you want now to speak. Thank you very much. Mic check. People power, our power, people power. NUP everywhere, everywhere.
NUP. Kunga Kawempe kunga. Kunga Kawempe kunga. Kunga Kawempe kunga. Kunga Kawempe kunga. Thank you very much, comrades. I'm going to be very brief. I want to congratulate you on Nalukoola upon your well-deserved victory. I want to appreciate all the contender. You exhibited the highest level of morality. I mentioned it on the day of the debate that there are moments that personally touched me. Moments of humility, moments of extreme decency, and I must commend you for that. In a very special way, I want to salute Comrade Magala for the humility. Not that other people were any less humble, but you represented the humility that we stand for. I salute you for that. Friends, everybody had a candidate. Everyone had a candidate that they support. Everybody had a view. Everybody had an opinion. From the foot soldiers to the highest rank in the party. But we all agreed that the best person has to take it. Integrity is one of our core values. And we hold it in high regard. We don't just want to talk about it, we want to practice it. I want to salute our election management committee for a job. The current regime to school. We have taught them the real meaning of democracy. And this is the democracy that we are practicing even when we are under duress. Even when we are not allowed to do what we believe can cut us out as the leadership of the new Uganda that we tell you about every day. Now that we are here, now that we have decided, number one, I want to salute, while I salute the contenders, I want to request you, to invite you to practice continuously the values that we've been standing for. Like we all agree, it was a competition. Let the winner be our candidate. Let us all stand behind the winner. Let us do what we are expected to do so that we can be the party that people believe we are. We are going to Kawempe. I told you on the day of the debate that in Chadondo we were not a party. But because of the power of the people, we won the election with 80%. We don't want 80% in Kawempe. We want 90%. And for us to get 90%, everybody has got to play a role. From the candidates, from the contenders, to the leadership, and finally to the people of Kawempe. The people of Kawempe are waiting for us. As you could see, from number 1 to number 10, they were all NUP candidates. They were all NUP members. Now we have one. Let us beat them in the same way the world expects us to beat them. Let us go and get 90%. So with that, I hereby direct the mobilization secretary and all mobilization teams to embark on preparation for Kawempe North campaign. At the end of my speech, I'm going to hand the candidate to the Deputy President of Uganda region, and this is going to be your first task, sir. And like we all said, we want 90%. Obozijawa, tuagala 90%. Basebo ne banyabo. Njagala okuyozayoza mwenna aba National Unity Platform okutuuka ku kkula lino. Njagala okuyozayoza mwenna
abeesimbayo abeesoolayo okuvuganya okutukiikirira mweno campaign egenda okubaawo e Kawempe North. Njagala okubeebaza olw'okwoleka empisa n'obuntu bulamu n'obukulu mu bwongo byemwolesezza. Temulabyemu basebo ne banyabo kuwemula, temulabyemu kulangiragana, temulabyemu kuvumagana, temulabyemu kweswaza. Eyo gye bayita National Unity Platform. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mubadde abantu 10 abavuganya ate nga mwena muli balungi mwena era mutukoze bulungi nnyo. Bangi batusanyusizza, bangi batukaabizza, bangi batukutte ku mitima. Byonna bibadde mu kaweefube ono okunoonya candidate. Nakyogeddeko era kankiddemu nti mu process eno waliwo ebintu ebibaddewo nze ebinkutteko naye ate ne bindaga muffe mulimu abaategeerera ddala ki kye tuli. Mu ngeri ey'obunjawulo njagala okwebaza Comrade Magala olw'obuntu bulamu. Na mwenna si nti obadde wanjawulo ku balala naye olaze ekifaananyi ekyebyo bye tukkiririzaamu. Bannange buli omu abadde ne gwawagira kuviira ddala ku ba foot soldiers paka kwabo abatuula mu NEC. Era nga tuba tunyumya ono ngali ku sayidi eno, ono ngali ku sayidi ndala, naye nga ffenna tuli ba NUP. Babaddeyo eyo ababadde bawagira ennyo Nsereko Moses nga bamufiirako kubanga balina gwe badde bagala okuba ebikonde. Waliyo abalala nga bagamba kakiika kaadi agiri bukiika. Waliyo abalala ng'omusanga nga yagamba nze saagala balala njagala magala. Naye olwaleero akakiiko kaffe ak'ebyokulonda katulaze nti ebyannaggwano ajja okubikola ye Nalukoola. Sebo kandideeti waffe omulungi twagala okuyozaayoza yogaayoganya sebo nga tukwasa fulaga yaffe